Yesu Kristo yeebazibwe, bantu ba Katonda balungi. Babuuzaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Yesu Kristo ke kakubo akatono akatutwala mu ggulu, akatuuza ewa Kitaffe. Akakubo ako kakubo mmeeme, yetambulira kakubo ako akatono. Era ng'Omwoyo Omutukuvu ye muyambi waffe eri oyo abeera kakubo ako akatono akatutwala mu ggulu. Olwaleero tugenda kwogerako ku bubaka bwogera ku mmeeme, emmeeme ng'eri wabweru w'omubiri. Kyo kitegeeza nti omubiri guno nga guzze mu ttaka, enfuufu nedda mu nfuufu ettaka. Omubiri guno nga guzze mu ttaka, emmeeme eno gye tugenda okwogerako ng'eri wabweru w'omubiri guno, gye tugenda okwogerako olunaku olwaleero. Tujjukire nti emmeeme eno gye tuwangula, tuli ba soul winners. Emmeeme eno gye tuwangula. Yesu Kristo ebigambo bye yayogera mu Bible yali ayogera eri emmeeme era nga abyogera okuwangula emmeeme. Yesu Kristo bw'agamba nti ye kye kitangaala ky'ensi, ye kye kitangaala eri emmeeme so omubiri. Emmeeme gye tugenda okwogerako, ffe tuli ba soul winners, gye tuwangula. N'ebigambo bino bye tugabana bya kuwangula mmeeme ey'oyo ayina ennyonta, ayina enjala, okutegeera amazima. Era Yesu Kristo bw'ayogera ku baavu mu mwoyo ategeeza mmeeme. Abaavu mu mwoyo abatali ku bantu ba mubiri, obwavu obw'omu mubiri, wabula baategeeza mmeeme. Kitegeeza n'emmeeme waliwo by'eba nayo nga bya bugagga, kye kigambo kya Katonda, si ebintu ebikwatikako. Kye kigambo kya Katonda, si ebintu ebikwatikako. Era emmeeme weeva mu mubiri, bino ebintu eby'ensi ebikwatikako, abantu bye beegomba eby'obugagga, emmeeme weeva mu mubiri toddamu bijjukira. Toddamu bijjukira. Y'ensonga lwaki olaba tulaba mu kitabo ky'Okukungubaga, Lamentation chapter 3 verse 17, ekitabo ky'Okukungubaga 3:17, tulaba nti emmeeme kwegamba nga oyogera awo n'ogamba nti mu kitabo ky'Okukungubaga awo ojja kulaba Mukama ng'atulaga oli ng'ayogera ng'agamba wadde banzigya emmeeme yange wala nnyo n'emirembe, naye neerabira ebyenkulaakulana eby'obugagga nabyerabira. Emmeeme ye yali eyogera ng'evudde mu mubiri. Bwe tuva mu mubiri, bino byonna by'owulira eby'essente ebyaki toddamu bijjukira kuba bikola mu nsi eno ey'omubiri. Ate bino ensi eno ey'omubiri guno gw'olaba biggwaawo. Era wuliriza n'omutima gwo gwonna oyongere okutegeera emmeeme bw'ewulira ng'evudde mu mubiri, kubanga abantu bangi beeraliikira era batya okufa olw'ensonga tebamanyi kibeerawo ng'amaze okuva mu bulamu buno. Abamu bangi batya okufa, so nga okufa okubeera mu mmeeme, bangi abatya okufa already weekuli mu bo munda mu mmeeme, kubanga okufa okwo kuviira ddala ku Adamu. Okufa already weekuli, baakufuna dda, kati bo okufa kwe bamanyi kwe kuva mu mubiri. Bo kwe kufa kwe boogerako, era bo bamanyi nti okubeera mu bulamu kwe kubanga si mulwadde nga si ki, naye ate era obulamu bwennyini ye Kristo bwe bulamu. Kati wano ku nsi kizikiza. Obulamu bwe bayita obulamu, ate kufa kye bayita okufa, kwegamba wano ensi eri mu kizikiza, wano ensi eri mu kizikiza. Kye bayita okufa si kwe kufa, kye bayita obulamu si bwe bulamu. Ekyokulabirako, Yesu Kristo bwe bulamu, naye abantu bangi batya okufa baagala kubeera balamu, naye obulamu bwe bagamba si kwaniriza Kristo, ate Kristo bwe bulamu. Kati okiraba nti kye bayita obulamu ate si bwe bulamu. Ate bangi batya okufa, naye ate era okufa kwe boogerako si kwe kufa. Okufa Katonda kwayogerako kwe yagamba Adamu, tuwona alya ku muti guli ogw'okumanya obulungi ekirungi n'ekibi ojja kufa. Kati okwo kwe kufa
ate kwe twogerako. Kati wano ku nsi ebintu kye basuubira bangi si bwe kiri. Olwaleero twogera ku mmeeme ng'eri wabweru w'omubiri. Bantu ba Katonda abalungi, emmeeme bw'oba ovudde mu mubiri gwo guno gw'olaba bwe tuliisa emmere, bw'otambula n'ogenda ku mulimu, omubiri guno oba nga oguvuddemu, embeera ebeera ndala nnyo, kubanga weesanga ng'oli mu kutambula ng'ate omubiri gwo tegutambula. Wano ku nsi weeraba ng'otambula n'ebigere byo ng'odda eno. Bw'ova mu mubiri guno weeraba ng'otambula naye nga tolaba mubiri gwe gutambula, naye nga olinga atambula nga mu kirooto bw'otambula, bwe weesanga ng'oli mu kutambula, ng'olinga atambulira ku birowoozo, nga kadakiika katono nga watuuse eri. Kati w'ova mu mubiri guno totambula ng'omubiri guno we gubeera guno gwe tulaba. Weesanga ng'oli mu kutambula ate ng'omubiri gwe tulaba bwe gutambula nga wano ku nsi. Teweewulira nti guno omubiri gwagutwala, ate nga nabyo bya ddala. Era weweetunuulira bw'oba ovudde mu mubiri guno n'olaba omubiri gwo nga guli awo ebbali, lw'otegeera nti omubiri guno gwe tulaba gulinga nga bw'onayambala oba olugoye oba giraavu, ng'osobola okuggyamu giraavu mu ngalo n'ogiteekaawo n'olaba ng'efaanana n'engalo. Ne guno omubiri gwaffe we guli, tewali asobola kyekweka, tewali asobola kyegaana. Akaseera ako kalibeerawo. Olyeraba ng'ovudde mu mubiri guno era olitegeera lwaki bagamba agenze. Oba tokyali mu mubiri guno, era munda mu ggwe otegeera wa gy'olaga. Otegeera oba oli ku ludda lwa kwagala oba oli ku ludda bwa bukyayi, obimanya munda mu ggwe. Era otegeera munda mu ggwe nti tewakyali kwebuzaabuza. Bw'ova mu mubiri guno otegeera nti kati ebyebuzaabuza byonna bino obiggyeeko. Bino abantu bye beeteekako meekaapu, oba engoye ennungi ennyo, oba ebitiibwa by'omu, oba oli mugagga nnyo, oba wasoma nnyo, oba oli munnabyabufuzi, oba oli munnaddiini amanyiddwa. Bw'ova mu mubiri guno otegeera nti kati w'otuuse tekyali byakubuzaabuza, teri feesi gy'oyinza kuteekako olaga abantu mb'oseka oba onyiize. Otegeera butegeezi nti kati ky'oli kyennyini kye kirabika. Bw'ova mu mubiri guno we kibeera. Bino byonna eby'ensi biggwaawo nga tokyalina ky'osobola kukweka. Era otegeera munda mu ggwe nti buli akutunuulira essaawa eyo ng'ovudde mu mubiri, ky'oli kyennyini kye balaba nga tolina ky'osobola kukweka n'ekimu. Nga buli kye wali okoze ku nsi, buli kye wayogera, ebifo byonna bye wagendamu, ebigendererwa by'omutima okuviira ddala ng'okyali mwana muto, byonna biba byeraga bulungi. Oba tolina ky'okwese n'eki kasita ova mu mubiri guno. Era ova mu mubiri guno naawe w'otunuulira emmeeme endala yonna osobola okwawula nti eno mmeeme, ate osobola okwawula nti eno dimoni. Yenna gw'otunuulira munda mu ggwe otegeera nti ono gw'otunudde mmeeme, nayo mmeeme. Era olaba malayika omwawula, n'olaba dimoni otegeera munda mu ggwe nti kino kye ndabye kiri bwe kiti. Era munda mu ggwe omanya nti mu bulamu walonda kitangaala oba kizikiza. Munda mu ggwe okimanya bulungi kubanga essaawa eyo obeera ojjukira ebintu bingi nnyo ebyaliwo ku nsi okuva mu buto. Obeera obijjukira bulungi ekyaliwo, buli kimu ekyaliwo, bye wakolanga, bye wayogera. Obwo bukakafu bw'oba olina nti walonda kizikiza oba walonda kitangaala. Era ebimu ku by'osooka okujjukira gy'emirundi gye baakubuulira ekigambo kya Katonda, gy'emirundi gye baakubuulira ku Kristo n'ogaana oba n'okkiriza. Ebyo bijja nga bya ddala, kwegamba nga bya ddala, ng'olwo bali mu kuwa bukakafu ki kye wasalawo mu bulamu. Kubanga abantu bangi bababuulira mazima, n'abaako ensonga gy'awa n'atawuliriza, neyeewala ebya Katonda n'abibeera bbali. Ebyo byonna bikomezebwawo, naye essaawa eyo ng'oli wekka bw'oti. Tewakyali bantu b'oyinza kaayana nabo, b'oyinza kuwakana nabo, nga n'amagezi gano abantu ge bakozesa ogaana ebya Katonda gaba tegakyaliwo.
obwongo buba tebuliiwo, naye byonna bibeerawo mu mutima, mu mmeeme. Kati emmeeme oba owulirawo otyo ng'ovudde mu mubiri, nga tewali muntu yenna yenna akugambye, otegeera munda mu ggwe nti w'oli kyennyini kye wasiga ky'ogenda okungula, era otegeera munda mu ggwe nti tewali kusaliriza kwonna kwonna kwonna, wabula kyennyini kye wakola kye wasiga era ky'okungula. Era w'ova mu mubiri guno otegeera munda mu ggwe nti mazima okufa kw'ensi kwebadde erowooza si y'enkomerero, kubanga osigala okyalaba, osigala okyategeera, naye nga oba tokyali mu mubiri gw'abantu guno nga abantu b'olaba ku nsi, naye munda mu ggwe otegeera nti obulamu busigala bugenda mu maaso. Era otegeera munda mu ggwe nti okuva mu mubiri guno oba si y'enkomerero nti oba osirika nga tolina ky'otegeera, wabula otegeera nti okuva mu mubiri guno luggi, oba oyingira buyingizi, oba ova mu nsi eno ng'oyingira obulamu obulala. Era otegeera nti okuva mu bulamu bw'ensi eno gw'otegeera nti luno luggi, oba oyingidde mu luggi olutono oba mu luggi olunene, naye nga byonna wabisalawo wano ku nsi. Era munda mu ggwe otegeera nti tewakakibwa kuyingira mu kkubo ettono, era tewakakibwa okuyingira oba mu kkubo eddene. Otegeera munda mu ggwe nti tewali yakukaka, ggwe wasalawo. Ebyo oba obitegeera bulungi nnyo munda mu ggwe. Era munda mu ggwe oyongera okutegeera nti mazima ensi yakweka amazima, ensi baagikweka amazima. Era otegeera munda mu ggwe nti ebintu bino bikulu nnyo naye ensi teyabyogerako. Munda mu ggwe oba okiwulira. Ate era munda mu ggwe okiwulira nti essaawa ebintu by'olaba, ebintu by'owulira ng'ovudde mu mubiri guno, okiwulira munda mu ggwe nti ne bw'oba okomyewo wano ku nsi, ensi tesobola bikkiriza. Era munda mu ggwe bw'ova mu mubiri guno otegeera munda mu ggwe nti ensi eri wala nnyo n'amazima. Era otegeera mu ggwe nti ebintu essaawa ebyoba olaba ne by'owulira omanya nti singa obibuulira ensi bagenda kugamba oli mulalu. Era owulira ng'osaasidde ensi, ab'amadiini. Bw'ova mu mubiri guno okiwulira muli, owulira muli nga wejjusa ng'olaba ensi yabula nnyo. Ate otandika okumanya nti ebintu bingi byakwekebwa tebabibuulira bantu ku nsi. Era otegeera mu ggwe ova mu mubiri guno nti endowooza y'omuntu ebintu bingi byetasobola kuwanirira, era ng'ekimu ku ebyo ge mazima. Endowooza y'omuntu tesobola. Era otegeera mu ggwe ky'oba olaba ng'ovudde mu mubiri guno, otegeera mu ggwe nti wateekwa kuba waliwo abaabimanyaako naye ne batabuulira nsi. Ne batabuulira nsi nga batya okutaataganya emirembe gy'abantu. Era munda mu ggwe otegeera nti essaawa ebyoba olaba ng'ovudde mu mubiri guno, munda mu ggwe okitegeera nti bino ebigambo si bya buli omu, wabula by'abo abanoonya amazima, be baliwa obudde, be balituula ne bawuliriza. Bw'ova mu mubiri guno okitegeera. Era ng'owulira ebigambo bino, ku kaseera ako olijjukira ebigambo bino nti w'ova mu mubiri guno otandika okumanya nti ebintu bino byakwekebwa nnyo, ensi bagikuumira mu kizikiza. Era ku olwo lw'otegeera ekisa ekiri ku nsi, lw'otegeera nti buli lw'owuliza ekigambo kya Katonda nga kiva ku mutima, nga kigenda ku mutima, nga kigendera kuwangula mmeeme, okitegeera mu ggwe nti ekisa ekibeeraawo, ekitangaala kiba kikuba mu mmeeme kigobemu ekizikiza, naye bangi tebaaniriza kitangaala. Era munda mu ggwe bw'ojjukira ebintu bye wakola, bye wayogera, ebifo bye wagendamu, otegeera lwaki Dawudi yagamba nti emmeeme yange eri mu mukono gwange. Kubanga olaba mu Zaabuli 119 olunyiriri lwa 19 Dawudi ng'ayogera nti emmeeme yange eri mu mukono gwange. Naawe w'ova mu mubiri guno otegeera nti emmeeme eyo eri mu mukono gwo, buli kimu gwe wali ovunaanyizibwa. Era Mukama singa akulaga ebintu ebyo n'olaba ekibeerawo ng'ovudde mu mubiri guno, bangi ensonga lwaki teboogera, kubanga katugeze singa Mukama akulaga ebintu bino
katugeze ng'oba oli munnabyabufuzi w'amaanyi nnyo oli mu kifo kya waggulu, oba nga wasoma nnyo oli profesa, oba oli mulamuzi, oba oli dokita ow'amaanyi, oba katugeze oli pilot ovuga nnyonyi, oba oli munnabyabufuzi ow'amaanyi, oba musomesa ow'amaanyi. Ebintu bino eby'omwoyo eby'emmeeme Mukama w'abikulaga bangi nnyo abali mu bifo eby'amaanyi teboogera, kubanga oli bw'aba nga mulamuzi abamanyi w'anayogera ebintu bino bagenda gamba mulalu. Oli bw'aba amanyi nti ba munnabyabufuzi w'amaanyi, Katonda n'amulaga eby'omwoyo eby'emmeeme, aba atya okwogera abamanyi bayinza n'omuggyamu obwesige. Abamu bamanyi bayinza n'omugoba ku mulimu, katugeze oba profesa oba pilot, kubanga bino ebintu bw'obyogera abantu abo bangi abamanyi nti banjawulo ku nsi eno babitiibwa basoma nnyo, bw'obyogera balowooza oli mulalu era balowooza obwongo bwo buliko ekizibu, era oba olina emirimu gy'okola kweganga bo balabanga egy'okwegendereza ennyo, bayinza n'okugoba ku mulimu ne bagamba obwongo bwo tebuteredde. Kati ebintu bino eby'emmeeme bwewulira ng'evudde mu mubiri bangi teboogera, kubanga okusinziira mu bantu b'abeeramu alaba ng'emboozi za Katonda atasobola kuzoogera, tezijja mu bantu baalimu, bajja kulowooza mulalu era bajja kubuusabuusa entegeera ye. Kati w'ova mu mubiri gw'okitegeeramu gwe okusinziira ku by'oba olaba, otegeera n'omanya wateekwa okuba waliwo Katonda be yalagako ne batya olw'okutya okubabuusabuusa entegeera yaabwe oba ne balowooza balalu. Ate era bw'ova mu mubiri guno oyongera okutegeera nti buli lunaku olukya abantu ku nsi tebamanyi, naye buli lunaku olukya emmeeme zongera okusemberera okuva mu mubiri, zongera okusemberera okuva mu mubiri, naye abantu bangi tebakiriiko era kiribagwako obugwi nga tebeeteeseteese. Era w'ova mu mubiri guno otegeera munda mu ggwe nti munda mu ffe mulimu ekitangaala, ate ekitangaala ekyo ye Kristo, era ekitangaala ekyo buli kiseera kibeera kyetegefu era nga kimalirivu otusomesa, ng'era ekitangaala ekyo kye kireetera ne bamalayika okujja ne batubeera kumpi, kuba balaba ekitangaala ekyo ate bakimanyi. Era w'oba ovudde mu mubiri guno oyongera okutegeera nti singa ebigambo bya Katonda twabiwa omutima gwaffe gwonna, twalifunye eky'omuwendo ennyo ennyo ekitaggwaawo, ekibeerawo emirembe n'emirembe. Era bw'ova mu mubiri guno bantu ba Katonda abalungi otegeera munda mu ggwe nti wakati w'obulamu bw'ensi eno n'okufa otegeera nti waliwo nga w'onaabeera kaleeya akatono, kiringa nga w'onaagamba nti obulamu bw'ensi eno, wakati w'obulamu bw'ensi eno n'okuva mu mubiri olaba nti waliwo kaleeya jasi katono nnyo akakutte, eyalibadde nga booda nti okusala okuva mu bulamu bw'ensi eno oyingire ove mu mubiri, olaba nti kantu kaali katono nnyo akaawula nti essaawa yonna yonna omuntu asala n'adda eri. Akaawula kantu katono nnyo nti essaawa yonna abantu just tebakirowoozaako, naye nga essaawa yonna omuntu osala n'ova mu mubiri guno n'oyingire n'ova mu mmeeme. Ate nga bantu ba Katonda abalungi bw'ova mu mubiri guno, bw'oba olabye emize, buli muze ogubeera munda mu ggwe ogulaba ate n'ogutegeera, ogulaba ate n'ogutegeera, ate n'engeri gy'otegeera egyo emize bwe gubeera kumpi nga guyimiridde naawe, si ndabika yokka yeekulaga nti eno dimoni, wabula buli lw'otunulayo bw'oti owulira obukyayi obuvaamu, kuba jjukira ova mu mubiri guno buli mmeeme gy'otunuulira olaba ebirimu byonna byonna. Kati naye w'otunuulira dimoni owulira obukyayi obuva munda mu yo, owulira obusungu, owulira revenge, okwesasuza, owulira amaanyi amabi agavaamu obukyayi, kwegamba ate nga jjo w'ogitunuulira owulira ng'ebintu ebijja gy'oli, obukyayi, obusungu, n'otegeera onaava mu kizikiza, n'otegeera onaava mu kizikiza. Bantu ba Katonda abalungi
tetusobola kukyewala, tetusobola kyekweka. Buli omu olunaku lumu agenda kuva mu mubiri guno. Bangi bagenda kwewuunya nga kibaguddeko bugwi. Abalala bawulira ebigambo nga bino tayagala biwulira, agamba bimutiisa, kubanga emmeeme ye beewulira nti ekigambo kituufu nnyo nnyo ate kimulumiriza okwewa Katonda. Kati abamu bagamba nja kwewa Katonda gye bujjako awo. Kye baba bagamba mu mutima kyebava batayagala kuwulira bigambo nga bino. Bagamba maaso awo tujja biwa obudde. Kati balaba bakyali bize mu birala, naye nga tebamuna bukakafu ti wiiki ejja waali, enkya waali, omwaka ogujja weeguli. Kati bino ebigambo bibeerera eby'abatono abatunuulidde si bulamu buno, abalowooza ku mmeeme so omubiri. Era w'ova mu mubiri guno oyongera okutegeera nti buli lunaku olukya emmeeme zonna zonna ku nsi ziri mu kusemberera okuva mu mubiri okwawamu. Nga bw'olaba amataba ga Nuuwa nti ekiseera kyatuuka abantu bangi ne bava mu mubiri. Ku kiseera ky'amataba bangi baayawukana n'emibiri gyabwe ne bafa mu mazzi, bayitirivu. Kati naawe ova mu mubiri guno olaba nti ensi eno ejja esemberera akaseera ak'abangi ogenda omulundi ogumu. Era akaakaawula wakati w'omubiri guno gwe tulimu ogw'ensi n'obulamu buli obulala, olaba nti buli kiseera kagenda kavaawo. Kati akakaawula gye kakoma okuvaawo, bangi wano ku nsi batandika okulaba bingi, eby'omwoyo, batandika okutegeera bingi. Ate buli gye kwongera okuvaawo n'ababula bongera okubulira ddala, kuba n'ekizikiza kyeyongera okujja kingi eri eno abantu. Kati ne kibuliza ddala abantu ne bagwira ddala eddalu. Kyentegeeza ogw'eddalu okukolera ddala ebintu ebikontanira ddala ne Katonda, nga bw'owulira abalala ne babeera ku butuuti ne bagaa teri Katonda, Katonda waabwe wa kizikiza. Nga kabonero byonna akalaga nti abaagala okumanya Katonda bali mu kuteegera bingi, n'abo abaagala okuva Katonda nabo bali mu kugenda wala. Kati kino kye kiseera aboonoona abaagala okukola ebitasaanidde mu maaso ga Katonda babikolere ddala ddala, n'abo abaagala Katonda nabo bamwagalire ddala ddala. Kino kye kiseera era ababula nabo mmeeme zibula bali mu kubuulira ddala, naye n'abazuula ekkubo nabo bali mu ddizuulira ddala. Kati ne wabeera nga wakati w'ono ategedde ennyo Katonda n'oli ali mu kubula, ne waba nga gaapu yeeyongera, ngo namanyi Katonda agenda kutegeera ddala nnyo bonna abaagala okumanya Katonda, n'oli ayagala okuva Katonda agende mu kizikiza naye agendera ddala wala. Bantu ba Katonda abalungi, tewali asobola kyewala, tewali asobola kyegaana wadde okyekweka. Akaseera buli omu ajja kutuuka ave mu mubiri guno. Kati akaseera ako Kristo kaatuteekerateekera. We tunaava mu mubiri guno obe nga si ggwe, nga tebalaba mize gye wakola, tebalaba bintu bye wakola, wabula nga balaba Kristo mu ggwe ataayonoona. Kati awo obutuukirivu bwa Kristo we butuyambira, kuba ye teyayonoona. Kyova olaba ayagala obutuukirivu bwe bwe tuba tubeera nabwo, obutuukirivu bwe bututwale eri Katonda, kubanga obutuukirivu bwe bututwala eri Katonda. Ye Katonda mutukuvu, obutuukirivu bwa Kristo bututwala eri obutukuvu bwa Katonda. Bantu ba Katonda abalungi, kikulu nnyo omuntu okulowooza ku mmeeme eyo, kikulu nnyo nnyo buli omu okulowooza ku mmeeme eyo nga tukyali mu mubiri guno, kubanga ekisa kiri mu mubiri guno. Buli muntu ali mu mubiri guno omukisa weeguli okwenenya n'okyuka, ekitangaala kya Kristo ne kitandika otutumulisiza. Era bwe kitandika okukumulisiza otandika okwewuunya ensi eno ng'engeri gy'obadde olaba ebintu si we biri. Kati bw'obanga otegedde amazima, otuuka ekiseera ne weewuunya bannaddiini b'ensi eno, abantu abagamba bali ewa myoyo, ogenda okulanga bye baliko birala ng'omulaba ate gwe bakolera. Kati ekyo wano ku nsi okyewuunya ng'otegedde amazima, naye ate bw'ova mu mubiri ate kyekubisaamu emirundi mingi
kuba ate bw'ova mu mubiri obalaba nnyo 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 nga tewali kyekwese ne bwewuunya n'ogamba bano ebino bulijjo abantu bebagoberera, nga omulabe sitaani nga yawambadde ensi nga yeekwese mu bannaddiini mu bantu balooza nti bakulembeze mu by'omwoyo. Olaba ne wano ku nsi bw'otandika okukkiriza Kristo bw'oti, bw'otandikira okulaba amazima n'olaba nti Kristo azibula amaaso gaffe, ate bali be tubadde tulowooza nti balaba ne bafuuka bamuzibe. Ekyo w'okkiriza Kristo kitandikira wano ku nsi. So ng'oli atakkiriza Kristo kigenda mmugwako obugwi ng'avudde mu mubiri guno. Bamulage be yali alowooza nti bannaddiini, be yali alowooza nti babuulira njiri, bamulage kye baali n'ebigendererwa, yeewuunye naye ng'obudde buweddewo. Bantu ba Katonda abalungi, abo abanoonya amazima bagenda kutegeera bingi. N'abo abali mu kunoonya ebyensi bagenda kuviira ddala n'amazima, bagenda kweyawulira ddala. Kiringa nga w'olaba mu kukyusibwa mu Transfiguration, Yesu yatwala badisayipolo 3 bokka. Yatwala Yokaana, Peetero ne Yakobo bokka be yatwala, kubanga ye Kristo alina ensonga lwaki yatwala abo. Nga Yakobo yakiikirira essuubi, Yokaana n'akiikirira okwagala, Peetero n'akiikirira okukkiriza. Kaali kabonero akalaga nti abo abagenda okulaba ebisukkawo bagenda kuba balina ebintu ebyo 3. Bagenda kuba n'okwagala mu bungi, essuubi bagenda kuba nalyo, ate n'okukkiriza bagenda kuba nakwo. Kubanga bw'okkiriza otandika okutegeera awakwetoolodde ng'omaze kikkiriza munda mu ggwe. Bantu ba Katonda abalungi, era waliwo n'abangi kati olaba nga mu kukyusibwa okwo mu Transfiguration, bannaddiini baaliwo bangi, Abafalisaayo, naye Yesu teyagenda nabo waggulu ku lusozi mu kukyusibwa, teyagenda nabo. Ate mu kaseera nga Yesu Kristo ng'agenda kukomerebwa, olaba nti n'abaatambula naye mu kaseera k'okuva mu mubiri guno, n'abaatambula naye abaasuubira nti balina kye bamanyi n'ekyo ekitono kye balina kyabaggyibwako. Ekyokulabirako ye Judas Iscariot eyamulyamu olukwe. Abantu baamulabanga ng'atambula ne Yesu, ng'atambula naye era ne bamanyi oyo alinako ky'amanyi, naye kaseera ako kye yali amanyi ekitono kyamuggyibwako. Yamaliriza yeetuze, yamaliriza yejjusa bannaddiini Abafalisaayo abaamuwa ffeeza, yamaliriza yejjusa nga be baali batunuuliddwa okuyamba abantu. Baakola kinene nnyo. Judas ali mu Yesu olukwe, baakola kinene nnyo. N'olwaleero bangi be batunuulidde nti bannaddiini nti bayamba mmeeme, bayamba myoyo, bangi bagenda kukola kinene nnyo. Iggwe weegaane Kristo ali munda mu ggwe. Bagenda kukola kinene nnyo ggwe oweeyo Kristo ali munda mu ggwe, bamulyemu olukwe. Ogende bakulimbe kino, bakulimbe kino, bakulimbe kiri, kumbe oli mu kulya mu Kristo ali mu ggwe gw'obadde otambula naye, n'abantu gwe bamanyi nti oli mulokole, ggwe kennyini omulyemu olukwe olw'ebintu by'ensi. Akaseera katuuke ebintu by'ensi olabe nga tebikuyambye. Akaseera katuuke ebintu by'ensi obitunuulire bw'oti nga Judas bwe yakola, obisuula awo. Judas ffeeza gwe baamuwa yamusuula mu yeekaalu. Awo yazisuula ssente bwe yazisuulawo mu yeekaalu, ate yagendayo kuzinona nga alaba zigenda muyamba mu mubiri, nga tamanyi nti ali mu kutunda Kristo ali mu ye. Naawe olwaleero tokkiriza ebyo bakulaga, ffeeza n'ebirala eby'omubiri. Akaseera kagenda kutuuka wejjuse, ate bakwegaane ng'ebeegaana Judas, ng'ebeegaana Yuda Abafalisaayo, ne bamugamba ffe tebitukwatako, essente gwe wazitutte, ffe si musango gwaffe gugwo. Bantu ba Katonda abalungi, nga bw'olaba nti
bw'oba tolabye budde bwe buziba, bw'oba tolabyeko ku budde bwa kiro, tosobola kutegeera budde bwa kumakya bubeera. Bw'oba nga tolabanko budde bwa kiro nga walabanga misana wokka, nga tulabanko nti obudde buzibye, bwe bakunnyonnyola obudde bw'okumakya tosobola kubutegeera okuggyako nga walaba ku budde bw'ekiro. Kati obudde bw'ekiro bwe bw'ekizikiza bannaddiini bwe batambuliramu. Nikodemasi bwe yatambuliramu yajja mu kiro, akabonero akalaga nti yali tannafuna musana, yali atambulira mu kizikiza. Yali atambulira mu kizikiza. Bantu ba Katonda abalungi, abo abanoonya amazima, abalowooza ku mmeeme yaabwe, ekiseera kituuka obulumi n'obwaniriza ng'olabamu omukisa. Nga bw'olaba Siteefano bwe yali nga bamukuba amayinja, ng'ensi eraba bulumi, naye ye mu bulumi obwo ng'ate ali mu kubikkulirwa eggulu. Na buli mmeeme enoonya amazima, bw'otegeera ebigambo bino otandika okulaba ensi mu butuufu bwayo, gwe ng'otunula mmeeme. Kati oli ne we yali yagadde okuteeka obulumi ku ggwe, gw'olabamu mukisa. Olaba era obulumi obwo obwaniriza, oba oli ekigambo takyaniriza, oba ayogera ki, oba bakola ki, gwe byonna obyaniriza, olabamu mukisa. Kuba olaba nga oli mu kugabana ku ebyo Kristo bye yayitamu. Oba baamunyiigira, oba omanyi nti naawe bw'aba mu ggwe era ensi eri mumunyiigira ate teyamwagala. Kati naawe oba olaba nti oli mu kutambulira mu kkubo lye yatambuliramu. Bantu ba Katonda abalungi, Kristo ali mu kuzibula maaso gaffe, ate abo abalaba bafuuke bamuzibe. Bw'ova mu mubiri guno, gwe munda mu ggwe ojja kumanya nti bakulinze okwaniriza. Bw'oba wa kitangaala okitegeera, era n'oba wa kizikiza okitegeera, era otegeera nti bakulinze, okiwulira muli nti bakulinze, era owulira nti amaanyi gakusika okutwala oludda lw'olina okubeerako. Bw'oba ng'ogenda mu Geena okiwulira emmeeme eyo nti eri mu kutwalibwa ng'edda oludda olwo, okimanya nti bakulinze olw'ebyo byonna bye wakola ku nsi, bye wayogera, ebifo bye wabeeranga, bye walowoozanga. Otegeera nti abo abafaanana ggwe, abaakolanga ebyo ne bava ku nsi nga tebeenenyeza, okiwuliramu ggwe nti bakulinze era mugenda kubeera mu kifo kyekimu. Era munda mu ggwe bw'ova mu mubiri guno okitegeera nti ebintu byonna, obulimba, okwebuzaabuza, okutya, okubuzaabuzibwa okungi, okiwulira munda mu ggwe nti ebyo byonna byonna bikyali munda mu mmeeme eyo, kwegamba nga walonda obulimba. Era essaawa eyo otegeera lwaki tuyitibwa ba soul winners, lwaki tuwangula mmeeme. Era bw'ova mu mubiri guno, bantu ba Katonda abalungi, bw'ova mu mubiri guno otandika okulaba nga ensi, abantu abayitirivu boolekedde Geena. Otandika okitegeera nti nga omuvubi bw'avuba ebyennyanja ng'akatimba kafaanana n'amazzi, otandika okutegeera nti n'omulabe Sitaani kyali mu kukola ku nsi, naye ali mu kufuna mmeeme mu bungi, ng'akatimba k'akozesa kafaananira ddala n'amazzi, nga bangi bajja ne bayingira mu katimba ke nga tebakalaba. Naye ng'otegeera nti ekitangaala ye Kristo mu ffe y'atumulisiza ne tulaba akatimba ako ak'omulabe. Naye nga bangi abatakalaba balinga ebyennyanja ebiyingira mu katimba mu bungi, kubanga akatimba kali mu mazzi naye ate kala yako naye efaanana n'amazzi. Kati Kristo y'atumulisiza n'ogamba kano ke katimba k'omulabe. Bw'ova mu mubiri guno, bantu ba Katonda abalungi, otegeera munda mu ggwe nti abo bokka abanoonya amazima be balikkiriza ebigambo bino. Era w'ova mu mubiri guno otegeera nti bamalayika bo banoonya mwana wa Katonda mu ggwe, gwe banoonya, gwe batunuulira, gwe baaniriza, kyekyomuwendo. Era w'ova mu mubiri guno otegeera nti ne Sitaani naye ali mu kunoonya ababe, naye ajja atunulira emmeeme emu ku emu, alaba oba mu mmeeme mulimu ebibye.
yaba anoonyamize buli muze oguba mu mmeeme wabawo omuzimu oguli emabega w'ogwo. Ye Sitaani naye kwasinzira n'afuna ababe naye n'abazza ku ludda lwe. Bantu ba Katonda abalungi, kino kye kiseera weebuuze nti naye w'ova mu mubiri guno olaga wa? Ng'ebitiibwa biweddewo, ng'obugagga tebukyakugasa, ate nga buli muze ogulimu ggwe gugoberera. Tujja kuba nga bw'olaba katugeze nga bw'olaba basusa nga bw'olaba ng'emmwanyi weggyibwako akakota, naffe bwe tujja okuba. Otegere nti emmwanyi yennyini akakota ekavaako gy'olabako y'emmwanyi. Kati naffe guno omubiri we guvaako oyo asigadde ye ggwe omutuufu era oyo gwe baagala. Bantu ba Katonda abalungi, era w'ova mu mubiri guno buli w'otunuulira bw'oti ab'ekizikiza n'olaba dimoni n'olaba omuze ogubeera munda mu ggwe n'ogulabamu nga guli bbali weeguti, okutunula obutunuzi okugulabako bw'oti kyokka kyokka owulira emmeeme yo nga eri nga mu kufuriizinga, eri mu kwekwata wamu bw'eti, owulira ng'eri mu kuyingira mu kufa emmeeme eyo, n'otegera ogwo eyo dimoni. Kubanga buli ky'otunuulira omanya ekiri munda mu yo, ekiri munda mu yo eba naye eri mu kigabira abo bonna abeetoolodde. Era bw'otunula bw'oti otegera nti okwo kufa, era omanya otunuulidde kufa. Bantu ba Katonda abalungi, bw'ova mu mubiri guno otegera mu ggwe nti mazima buli omu kye yasiga kyali kungula, teri kusaliriza. Otegera nti buli omu kye yasiga kyali kungula, era otegera munda mu ggwe nti ensi yalimba abantu, siga ssente, nga bagamba ssente ensigo. Nedda, kola okwagala. Okwagala okwo kugenda kubeerawo emirembe n'emirembe. Okwagala okwo kw'olaga okuva mu mutima gwo ng'oyagaliza omuntu agende mu ggulu. Ekikolwa ky'okola okwagaliza omummeeme ye agende mu ggulu kigenda kutambula ku nsi. Nga olaba ejjengo litambula ku mazzi ne likuba ku mazzi ne ligenda bwe riti, ekyo ye Katonda kwagala kitambula ku nsi bwe kiti yonna. Oyo gw'olaze okwagala okwo kumusigalamu kitangaala. Ne kutandika okugoba ekizikiza munda mu ye. Okwagala okwo ne kutandika okugoba ekizikiza munda mu ye. Otandika okutegeera nti bw'ova mu mubiri guno otegeera n'ogamba wali olina kusiga si ssente naye ebigendererwa by'omutima ebituufu, okwagala, okuyamba abalala okutegeera Katonda, ekitono ky'otegeddeko n'ogabanako n'omulala. Era oba ng'owulira ebigambo bino, bantu ba Katonda abalungi, owulidde, tosobola gamba nti tewawulira, tolyegaana mbu tewawulira. Kristo kye kitangaala yagenda otuwonya geena, ye mununuzi. W'okkiriza Kristo olwo oba olinnye ku kkubo erigenda mu ggulu, kakuba kafunda. Naye oba tonnatuuka gy'okoma okukola okwagala, okuwuliriza Omwoyo Mutukuvu n'omugondera, olwo oli ku kkubo eryo otambula. Nga olaba omwana omuto gy'ayongera okukula, gy'ayongera n'okutegeera n'okumanya abamwetoolodde, n'okuba ng'awulira by'omugamba, gy'ayongera okukula. Naffe bwe tubeera mu mwoyo, era gy'okoma okulaga okwagala, okutegeera ebya Katonda, otandika okumanya ebintu eby'omuwendo ng'okuzaalibwa omwoyo n'amazzi, oyingira obwakabaka bwa Katonda. Omwoyo Omutukuvu waali otukulembera, ye muyambi waffe, era tobeera wekka. Tewali ayinza kwekweka akaseera ako kubanga kajja kujja, akaseera ako kajja kujja, era bw'okatuukamu otegeera nti kino kye ntuuseemu tekiriggwaawo, tekigenda kukoma. Waliwo omuntu katugeze w'obeera mu kirooto n'omanya kati oli mu kirooto kijja kuggwaawo. Bw'ova mu mubiri guno otegeera nti kati ky'ogenzeemu tekiriggwaawo, kyekyo kye wakoleera, kyekyo ky'oli. Kyekyo. Era w'owulira amazima, gulawo omutima gwo, amazima gayingire. Bangi bali mu babuzaabuziddwa, bali mu madiini, bali mu bino banoonya bya nsi. Bw'oliva mu mubiri guno munnange olitegeera ate olyewuunya, era olitegeera nti ekisa bwe kiggwaawo kiba kiweddewo, era olitegeera amakulu g'ekisa ekiriwo akaseera kano nti weweenenya, Mukama akusonyiwa.
bino ebigambo bibyo gwawulira bibyo, bino ebigambo bibyo. Era bangi w'obiwulira ebigambo bino mu ndowooza yo otandika okuwulira okubuusabuusa, naye ate emmeeme eyo eri mu biwulira, era emmeeme eyo ye ekimanyi yeetaga Kristo, naye erinda okusalawo kwo gwe, erinda okusalawo kwo, kubanga ensi eno etendeka bantu kwewala kufa oba kulwisaawo kufa. Ebatendeka kukyewala na butalowooza ku kyakuva mu mubiri guno baleme kirowoozaako, naye kijja kubeerawo. Ekyokuva mu mubiri guno kijja kubeerawo, naye Kristo waali otuyamba otununula. Akaseera gye kali ako okuva mu mubiri guno, bantu ba Katonda walungi, gye kali. Bino ebintu bye twogerako gwekkiriza, bw'onakkiriza ojja kutandika okutegeera ebyo ebikwetoolodde. Ate mu bulamu buno Mukama ajja kukutegeeza n'ebirala bingi n'ebisingako na wano, kubanga emmeeme ejja kuba esazeewo yaniriza amazima. Era ojja kulaba nti gy'okoma okuyaaya n'otegeera eby'amazima, gy'ogenda okutandika okulaba nti n'embeera z'olaba ng'embeera embi wano ku nsi, ojja kulaba nti mwalimu ebyokuyiga okuyamba emmeeme, okutusomesa obugumiikiriza. Jjukira waliyo obugumiikiriza, naye ate obugumiikiriza buno bungi bujjira mu kubonaabona okungi. N'oyiga obugumiikiriza, engeri gy'oyanirizaamu embeera embi, engeri gy'ogiyitamu, byonna nga biba byakuyiga. Gy'okoma okumanya ebya Katonda, ebyo byonna otandika obimanya munda mu ggwe, otandika okulowooza ku mmeeme eyo ki ky'oli, era otandika okumanya nti katego ka Sitaani gwe okwegeraageranya ne ku balala, okwekompeyalinga ku balala. Ebintu by'omwoyo togezaako okwekompeyalinga ku balala. Katego ka mulabe, ojja gwa mu mutego gw'omulabe. Teweegeraageranya ku birala, gwe weetunuulire ggwe, weetunuulire ku Kristo akula mu ggwe. Kuba wonaageraageranya ku balala, Sitaani ajja kukulimbalimba nti kati gwe olinako w'oli, naye bali bubi nnyo, olinako w'oli. Oba si ekyo olabe ng'abalala abaakuleka ennyo ate owulire obujja, ate olabe abalala olabe nga batalina kye bamanyi nga gwe wabaleka dda. Kumbe Sitaani ayagala ate kukuleetamu malala. Kristo muffe y'ali mu kkula, kubanga ye yagenda okukula paka ku kigero. Kristo muffe y'ali mu kkula, yagenda okuweebwa obusika olwo ffe tuyite mu ye. Gye tukoma okwaniriza amazima, gye tugenda okukoma okutegeera ebyo ebyakwekebwa, ate gye tugenda okukoma okufuna emirembe, gye tukoma okufuna ekitangaala, gye tukoma okulaba. Kuba ekitangaala kye kitumulisiza, ate ekitangaala kino kiva mu kwagala. Bantu ba Katonda abalungi, n'oba osomye busomi byawandiikibwa, n'oba obisomye busomi, ojja kulaba nti kikwanguyira okubijjukira. Kikwanguyira okubijjukira, kabibeere ebyaliwo, kabibeere ebiribeerawo, kubanga gwe otandika okwewulira nti oli munda mu Katonda. Ate Katonda yaliwo ekiseera kyonna okuviira ku Adamu n'emabega wonna, ye Katonda yaliwo. Kati gye tukoma okubeera mu ye, weeraba nti naawe waliwo ng'olinga ajjukira obujjukizi ebyaliwo, naye nga weeraba nti waliwo, kuba tuba munda mu ye, naye ng'ali munda mu ffe, ate ye yaliwo okuva mu ntandikwa. Kati otegeera ebyaliwo ng'era obitegeera ng'eye yaliwo, ng'olinga abijjukira obujjukizi. Bantu ba Katonda abalungi, akaseera kajja kutuukako okuva mu mubiri guno, akaseera kajja kutuuka. Era bw'olowooza ku mmeeme eyo, ogenda kutandika okulowooza munda mu ggwe. Era ojja kulaba nti ebiseera bingi gy'okoma okwagala okutegeera eby'omwoyo, emikwano gy'oku nsi giba mitono, tetubeera na mikwano, kubanga bakutegeera batono. Ate oba oyagala omuntu gw'oyogera naye eby'omwoyo abitegeera nga ggwe oba abyaniriza. Kati buli lw'osembeza oyo atabyaniriza, ate aba luggi Sitaani gw'amukozesa, ate ekizikiza bakireete mu ggwe. Naye ggwe oba oyagala obeere ekibya kya kitangaala, era ogabire abalala balina ennyota okutegeera eby'ekitangaala.
bantu ba Katonda abalungi. Era bw'osisinkana abo abalina ennyonta okutegeera amazima, okitegeera munda mu ggwe. Era bw'osisinkana abalina ennyonta ey'amazima bafuna ekipya, bawulira munda mu bo nga waliwo okuzaalibwa, okutegeera okupya, obukakamu obupya, amagezi amapya, okubikulira okupya, bakiwulira munda mu bo, kubanga emmeeme kyeyina era kyegaba. Bw'oba ng'olina emirembe mu ggwe, b'ogabana nabo bagenda kuwulira emirembe egyo, kubanga gy'olina emmeeme kyeyina era kyegaba. Era otandika okizuula nti obulamu buli munda mu ffe, amazima, ekkubo liri munda mu ffe, ye Kristo. Era bw'ova mu mubiri guno, bantu ba Katonda abalungi, oyongera okitegeera nti okwagala kuno gye kukoma okweyongera munda mu mmeeme zaffe, gwe muliro gwongera okwaka munda mu ffe, ate nga gwaka gwolekera eri Katonda, kuba Katonda affe muliro. Era gy'okoma okwagala ebya Katonda, gy'okoma okulaba nti n'okugezesebwa kwongera okujja. Naye okugezesebwa kuno kwatuyamba twongere okukula mu mwoyo, tuyige obugumiikiriza, tuyige okusonyiwa. Ate bw'ova mu mubiri guno, ekimu ku bintu byeyongera okutegeera nti bya muwendo nnyo 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 nnyo, kye kintu kye bayita okusonyiwa. Okiwulira munda mu ggwe nti kya muwendo. Ate n'ekirala, oyongera okutegeera nti obutamanya buyitirivu nnyo ku nsi kuno, obutamanya buyitirivu nnyo, buyitirivu nnyo ku nsi kuno, obutamanya buyitirivu nnyo. Era bangi bali mu butamanya. Naye gwe gy'okoma okwongera okutegeera eby'omwoyo, oba oyagala naawe kwebeera nga weetooloddwa abategeera ebyo nga ggwe. Y'ensonga lwaki Yesu Kristo bwe baamwita okugenda okulaba omwana oyo omuto omuwala w'emyaka 12 gwe yazuukiza, Yesu yatunuulira abantu bangi abaali bamwetoolodde, n'ayitayo Peetero, n'ayitayo Yokaana, n'ayitayo Yakobo. Abalala bonna n'abagamba temujja, bonna n'abagamba temujja. Yesu n'agenda naawe basatu bokka, kubanga oli yalina okwagala, omulala alina essuubi, omulala alina okukkiriza. Yesu n'abagamba abo basatu bokka baagenda nabo, bokka, kubanga awali okwagala, awali essuubi, awali okukkiriza, awo nga bayagala be baba bamwetooloola, era be yagenda nabo ku lusozi bokka, mu kukyusibwa bokka be yagenda nabo. So ng'ensi buli omu yali agadde okugenda naye. Kati naawe awulira ebigambo bino, fuba okulaba nti bw'oba oli mu bantu aboogera emboozi ng'olaba zigenda kukosa emmeeme yo, fuba okulaba weetooloola, yongera okusemberera abo aboogera emboozi eza Katonda. Ekitangaala kibeere nga kye kijja, ekifo ky'abali abagenda okubeera ebibya eby'ekizikiza, babeere enzigi Sitaani ate okujja okuleeta ekizikiza munda mu ggwe. Y'ensonga lwaki bwe tulokoka kabeere bazadde baffe abaatuzaala mu mubiri, weesanga nga temukyakwatagana, bakugamba byalumbe, bakugamba byaki. Kati gwe n'osalawo n'ogamba abantu bano kambabeere wala, kubanga ng'olaba bye boogera, bye bakola ki, toyagala kizikiza kujja munda mu ggwe. Era abamu bayinza n'okugamba omwana ono takyatwagala, takyajja mu kyalo, tajja kuziika, tajja mu nnyimbe. Kati bo ne bakitwala nti tolina kwagala era tobaagala. Ne beerabira nti Yesu yagamba baganda bange ne maama wange bye bawulira ekigambo kya Katonda ne bakigondera. Kati okwagala Katonda ye kwayogerako kwagaliza muntu kugenda mu ggulu. Ate ensi eno okwagala kweyina era kwemanyi kwa kusembeza muntu ne mukkaanya era ne mukwigamba ne musinza Sitaani mwenna, ne mugenda mu byolumbe, ne mugenda mu kwega, ne muba n'obumu obwo ng'obwa Niigiina, muziikirako abantu, mukola ki? Tetugamba nti omuntu ng'afiiriddwa nti ogendayo kibi, naye Sitaani afuba okulaba nti mwe ekibi kye kibagatta. Sitaani afuba okulaba nti mwe ekibi kye kibagatta, mujje wamu babagambe kakati bannaye mugenda kuziika, muleeteyo ku ssente tugule amagi tuteeke wansi w'emmotoka. Kati nga bw'ogaana nga bagamba bano talina kwagala. Oba oli yafudde ne bagamba gula ekimuli ojje nakyo, bw'otajja na kimuli ne bagamba laba abadde tamwagala namwagala taleese kimuli. Kubanga ekimuli kitegeeza kuwa kitiibwa, kati ate olwo baba baagala ekitiibwa okiwa omufu. Kati ate ekitiibwa ffe tukiwa Katonda. Kati obutamanya bungi ku nsi eno, obutamanya bungi ku nsi eno, naye obutamanya tebugisaako muntu musango.
obutamanya nakyo kibi ekitwaza omuntu mu geyeena. Kati bw'ova mu mubiri guno bantu bakatonda balungi, byonna byonna bijja butereevu n'obitegeera munda mu ggwe. Kati amazima egaba gazze gaanirize n'omutima gwo. Bino ebigambo by'abatono, musobola okuba muwulidde abantu 10 abagenda obitwala nga bali 2, abalala nga bajja biwulira bawulire ng'ebirungi, naye olw'okwegomba n'okwereka kw'ensi eno babirekaawo. Yeri ensigo yagwa mu maggwa. Ensigo kye kigambo kya Katonda. Waliwo abawulira ne babivaako, waliwo abawulira ne bagamba tebituyamba, waliwo n'ababitwala ne babiteeka mu mutima ne babifumiitirizaako era ne babala ebibala. Naye n'ababala ebibala, waliwo ababala ebibala ne bavaamu 3, 6, abalala 10. Era otegeeramu gwe kye wasiga ky'okungola. Ebintu bya Katonda teri kukaka, kuba kino kigambo kya Katonda kitala kyawula ne buli muntu byayogera n'amagezi ge n'entegeera ye, byonna bigenda kukoma wano ku nsi. Byonna bigenda kukoma wano ku nsi. Era ne waba mwana muto ng'ayagala eby'omwoyo, Mukama atuuka n'akikulaga nga neweegera ku bya Katonda olaba nti omwana bw'akutunuulira bw'ati olaba nti amaaso ge gatunira ddala munda mu mmunyeyo bwegati, n'otegeera omwana ono ekigambo ali mukuliriza n'omutima gwe, emmeeme ye ekyaniriza. Bantu ba Katonda abalungi, gye tukoma okwaniriza ebya Katonda, obulumi bwonna obw'emabega tebugenda kuba na kifo munda mu mitima gyaffe, kubanga ekitangaala kijja ne kigobawo ekizikiza n'obulumi bwonna obw'emabega. Tusonyiwe, tujje mu mitima gyaffe byonna byonna. Omuntu n'obeera mu kkomera nga baakusiba, amakomera mangi bawulira ebigambo bino, tubawa flash ne bawuliriza ebigambo bino. N'obeera mu kkomera nga baakusiba, sonyiwa oyo eyakutwala n'akusiba, ate omusabire, musonyiwe omusabire, obe nga weesumuludde naye ng'omusumuludde, kubanga oba tomusonyiye naawe Mukama takusonyiwa. Naye omala musonyiwa, Sitaani amaanyi ge naaba nga takyalina maanyi ku mmeeme eyo, nga buli obutasonyiwa ne Sitaani lwe luggi lwabadde akozesa okunyweza emmeeme eyo, ng'obutasonyiwa bwe buwa Sitaani amaanyi eri emmeeme eyo. Kati musonyiwe, omusabire bulungi, era oba ng'oli mu kkomera okozese kakisa ko kwongera kutegeera Katonda, kwongera kubuulira balala Katonda, omalirize ng'ate ojjamu bujulizi, omalirize ng'ate okyebaliza Katonda. Bantu ba Katonda abalungi, bw'ova mu mubiri guno lw'otegeera nti amagezi gaffe ag'ensi ag'obwongo tegaayina kye gayamba mu byakutegeera Katonda, naye omutima ekitangaala we kiri, Kristo w'atuula. Era gyongera okulowooza ku mmeeme eyo, ojja kulaba nti ekitugatta bw'ova mu mubiri guno, ojja kulaba nti obeera wamu n'abo abeeteekateeka nga ggwe, abaayagala bye wayagala eby'omwoyo b'obeera awamu. Bw'ova mu mubiri guno obeera wamu n'abo be mwayagala ebya Katonda oba be mwayagala ebya Sitaani. Bw'ova mu mubiri guno temugenda kubeera wamu nti olw'okuba mwali famire emu nga babazaala wamu, nedda. Embeerayo eddaala lye waliko mu mwoyo, abo bennyini b'ogenda okubeera nabo nga bali ku ddaala lye limu. Awo ogenda okubeera, era oba oli kitangaala naawe ogenda kuwewuka nga bamalayika oyambuke waggulu awali ekitangaala, naye wojja okubeera. Bantu ba Katonda balungi, Mukama abakuume, mwebale kumpuliriza. Yesu Kristo lye kkubo, ye mununuzi anunula emmeeme ne ziva mu kuzikira ne tagenda mu geyeena. Naye ebigambo bino ababikkiriza batono ddala. Beera omu ku abo abatono, otambulire ku kkubo ettono, kuba bino ebigambo si okubiweereza. Tetunoonya muwendo gw'abantu, tetuli mu kukola kibiina. Wulira yonna gy'oli, yonna yaniriza Kristo munda mu gwe, kola okwagala, sonyiwa, mu ggulu ojja kutuuka. Owulize Mwoyo Mutukuvu, ye akukulemberanga mu mutima gwo. Tonoonya kuweza bantu, oba omuntu omu gw'obuulidde yooyo, kuba akakubo katono n'abakalaba batono. Tonoonya kuweza bantu, tonoonya kubeera part of ekibiina, mbw'obeeko ekibiina ky'olimu. Nedda, olibeera wekka bw'oti.
olibeera wekka bwoti bwomu, era w'oliva mu mubiri guno lw'olitegeera nti ebyekibiina byakoma wano ku nsi, okuggyako nga muli mu mwoyo mwenna mwagala bya Katonda. Awo eby'eggulu mugenda bitegeera nga muli wano ku nsi. Katonda abuwa obukakafu nti obwakabaka bwe buli mu kujja munda mu mmwe. Mubuwulire, mubutegere ng'aliwo obujulizi obuteegaanika. Mukama bakuume, mwebale kumpuliriza.